أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي وبعد ثم الصلاة والسلام على رسول الله Baganda bange abasiraamu mbabuuzaako essaawa zino za jjuma leero lwakutaano. Leero tuli mu lunaku lwa Iddi ey'okusala ebisolo oba Iddi al-Adha, nga mbayozayoza okutuuka ku Iddi nti Iddi Mubaraka. Tetujja kugenda nnyo mu byafaayo bya Iddi eno, naye ng'ekyafaayo kiri mu surati Ibrahim. Oyo yenna ayagala okutegeera Iddi eno bwetambula na bukya bwe yabaawo, ogenda n'osoma surati Ibrahim mu Quran, ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ekitukuvu ekyaweebwa ow'ekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Awo nyine ngenda kutwala omukisa okweyanjulanga amannya nze Hassan Mustafa, head teacher wa high school, ate nga ndiko director ku ITV iRadio esangibwa Byewuunyisa. Njozayoza abasiraamu bannange yonna temusinziira wano Byewuunyisa, e Kampala, Uganda n'okutwalira wamu ensi yonna. Bannyinaffe ne baganda baffe abali mu nsi z'Obuwarabu mbaagaliza Iddi ennungi. Awo nyini ngenda kutwala omukisa gwa Iddi eno, omanyi Katonda yatugemulidde n'atuweereza Iddi kuba ne tutuuka ku Iddi eno nga ffenna tuli balamu, newankubadde nga tulina obulamu bwe tuyitamu obw'okusoomooza okubeera mu Gwokusatu obwaleetebwawo ekirwadde ekya COVID-19 ekifuukidde ensi eno ekyambika. Naye ekyo tekitugaana kujaguza Iddi ffe abakyali abalamu, ate era nga tugoberera ennambika ya gavumenti n'ekitongole ky'ebyobulamu. Njagala ntwala kisa kano kennyini era mbeere nga ntegeeza Bannayuganda bonna gye muli nti Uganda obulwadde bwa ddala, kubanga twakafiirwa abantu 2 era nga tulina abalwadde obwazibidde ejjo nga bali 1,140 naye nga abalwadde 128 babadde baze okusiibulwa ne badda eka. Kantwala omukisa guno gwennyini era okuyozaayoza Ssabasajja Kabaka magulu nnyondo Lukoma Nantaweta okubanga ajaguza amatikkira aga 27. Tukuyozaayoza ayibene Ogundegunde, tukwagaliza okukulembera Obuganda era n'abagereka agerekere Obuganda. Tusaba Katonda abeere ng'akuwangaaza osigale ng'era okyatukulembera bulungi. Nze musajjawo Hassan Mustafa okuva Byewuunyisa. Awo nyini ngenda kutwala akisa kano okwogerako eri oba okutuusa obubaka eri bannabyabufuzi oba abakulembeze n'abo ababyagala ennyo nti twongere okukola ebintu byonna ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe kaatulambika, tubeere nga tuwuliriza nnyo nga bwe tugoberera, era nno nammwe abavubuka abakyamuukirira mu mbeera eno ate nga weewuunye mutera kufunamu katono, tubeere nga twegendereza. Bannabyabufuzi bazze boogera ekigambo ekigamba nti ensi egula mirambo, teweerabira muyinza okubaamu ogugwo oba ogwange, osobola okusigala nga owagira omukulembezeewo ate n'obulamu n'obusigaza osobole okumulabako 2021 kutandika n'Ogwokutaano. So n'olwekyo mbakubiriza nga mbagamba nti obulamu kyabbeeyi, naye nga tunaba kugenda kusaakaanya nakwogera bingi eri abakulembeze bye mwagala, musooke mugondera abali mu buyinza, abo bye mwagala babasange nga obulamu buli ntende. Ngenda kuba nga nsaba obubaka obwo mbukomye awo, naye nga sinaba kukomya obubaka, ntwale omukisa era
okutumirako abatutumufu mu byobufuzi nga mukyala Diana Mutasingwa ayagala entebe ya Woman MOP Buyikwe District. Ekisaawe kiba kituuse mumulabiranga ddala. Nsigadde nze musomesa Hassan Mustafa, head teacher Buyikwe High School, omu ku directors aba ITV. Oba ojagala okugifuna ku YouTube oteekamu nti ITV Uganda, ate ku Facebook osobola okuteekamu @ITV Uganda. Awo obeera otufuna, tukola ebintu bingi ekyokulabirako nga puroguramu z'abavubuka zibeerawo, okuvira ddala mu puroguramu olugendo ekolebwa Omutiini Lady Shabira, puroguramu Teenage Life ekolebwa omwana omuwala amuyita Bena, ne puroguramu endala nga Tubaale Talent Show ekolebwa abavubuka Njasabiggu, omwana wa maama ne Ocean Keys. Ate awo ne wajjawo puroguramu ono ye mukyala ekolebwa Madamu Designer. Awo ne wajja puroguramu ey'ebyemizannyo ekolebwa Omusajja okuva Embaale. Ne wasembayo puroguramu y'amanyi omukulembezeewo ekolebwa nze Kamwa Koogera musomesa. Tubaagala nnyo, tubaagaliza okujaguza obulungi ate nga temumenye mateeka, nga temubuuse ensalo za ddiini yammwe ng'Abasiraamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahi alhamdu. This is ITV Uganda.